Kuliranga wajjajja wako. Anti nze yali andagamba alina emmotoka nga nze ndaba kyeka munaye wewe wali kumbe talina nga n'emmotoka siyiye. Kyobola nze ne wajja ng'ovuga Range Rover. Ekikulu kintu ompadde ssente. Ni waddamu gwa nsimbi. No, si gwa nsimbi naye just kati ssente ze ziyinza okundeetera otegeera. Oba tompa ssente bireke, nja kubeerawo nga ndi single, ajja mpe atajja bireke. Tuli ku The Truth Media tugamba just go subscribe, like, follow, share with a friend. Some stories that later zibeera a little bit personal, but things are real, a better true story. So to just ku YouTube yafoja tusanga ku TikTok. Ndeso mwana muwala naye nzo kuva wena mulaba namubuuza either mukyotala oba muyindi oba musumali. Oli ki ku byonna? Ndi Muganda. Yogera ekituufu. Ndi Muganda nagamba dawaganga. Tekisoboka. Mwani amanyalo. Nze Divine. Divine yani. Divine makeup. Ndoza ola tayina linnya lya neje mutadde suubira kati sijali. Divine makeup. Iyo business yo. Business anti kyekyo kyendi. Kati gwe bakuyitaani. Gwe bakuyitaani. Ni wapita Divine. Abazadde boge bakuwa. Kiba bampa Divine. Boyfriend wakuyitaani. Sina boyfriend agamba. Sirina wagano. Sirina boyfriend chichi. Naga abasajja bayaye. Musajja yakuyaya ki? So musabira kyo gamba abasajja yakuyaya. Bakuyaya. Oye. Oyine emyaka emeka? Yes, over meka. What 13, 12, what? Now what's so hard there? Okumulira emyaka gyo. Neda emyaka siraba lwaki mbanjogera emyaka. No, if you say not say omusajja no ngamba say abasajja, so I need to kupimamu abasajja bameka buli mwaka waweraga bona bameka. Kati no kankugambe nalina boyfriend eddawe nali kyamulina. Gaina like 2 years back. Okay. Mayina kuzino lockdown nawo oba yali eweddeko kati naye nakayinga ebintu bya industry awo wamubeerera nali mulina nga tuli mutu ne mu lockdown wamuyina nali oba nali ninakirabika mwasulanga kuzaawe mu lockdown ate awo yo twayononekera ddala tufuna boyfriend ba husband byonna soko mbulire bayira wesoko mbulire nyumiza lockdown mwakola mutya? Naina boyfriend. Mwayononekera ddala. Ati lockdown yalemesa abaana okusoma. Lockdown yaleeta abaana ofuna embuto okuzaala buli lunaku abaana bazaala. Mu lockdown buli lunaku. Just juki abalufuna mu lockdown ne bazaala kitegeera banga liiseko naye byonna byava mu lockdown because ebyokola byali tebiriyo. Okay. Mu lockdown biki byakutuukako? Amakulanze tewanya kyamaanyi because naye nkyayiga enviiri neera kyejo kinafunamu nga banzigalira abantu wamu nga sitambula kyeyo kyenya eyali anjigiriza ne maama jukira twali tukirizibwa tambula kati nga nina obeera ku saloon gye nali nkolera ekitegeera gye nali njigirira naye singa tekyali ekyo singa tekyali ekyo tomanya munene nandiyonoonese kati mwaye esaala nali mmanyi oba laavu mbweweeri nga mbeera ngawo mu saloon nga abakazi boogera banna omusajja yankoze kino nekyo neŋŋaano laba ono kazi nalina ka boyfriend ng'andaba ke ka futures nga nze tena byoŋŋamba naawe ku laavu nga nze ndaba natuuka kumbe kati awo laavu ogivaamu otya kagani naye kaali kannimba nga kalina omuwala we kafunisa olubuto ayisoya naye nga tabeera naye nembeeraawo nga nze ndowooza bambi kanjagala wakagayi wali omanyiyo kali kantwala nga wajjajja waako gwe lindako kagayi kakulira nga wajjajja waako anti nze yali andagamba alina emmotoka nga nze ndaba kyeka munaye wewe wali kumbe talina nga n'emmotoka siyiye kyobola nze ne wajja ng'ovuga Range Rover gwamanyi nze sibifaako sibiwabudde ekikulu kintu ompadde ssente oba ondaze nti no byolina nze olaba osobola n'okunkwala ng'olina waddamu gwa nsimbi
no si gwa nsimbi naye just kati sente ze ziyinza okundeetera otegeera wano wendi sasulawo okulabika bwe nti wiigi njigula engoye nzigula buli kimu ekizigo nkigula amazzi gennaaba boyi gabbe tosesa nolaba kuvudde buli kimu kyasenze oba topa ssente bireke nja kubeerawo nga ndi singo nja kubeera no ku bizinesi ajampe atajja bireke soko emboozi ya boyfriend yoyo yakutwala yakulira ewajjajjaawe ayo lwaki ogambe yali togamba temwabikola nga mugezi wajjajja kati gayi nga mukubiranga amasimu nga takwata neŋŋamba ate kiki nenkuba esooka nenkuba eyokubiri baneŋŋamba ho naye nga ndowooza alayika ali bize kumbe yali tanjagala yalina akayumba oba kaali kazigo biki biki byapangisa naye nga omuwala gye yamuteeka gwe yafunisa olubuto kati nze yali akola amaka n'oli omuwala naye si maka naye sikweyiiya anti era ge gaba amaka ge mugundi anyway twalizaawo kuba kati nze wagatuukako n'ogalaba sinawuliraawo kuba yatuuka ekiseera n'afuka kyali wange ng'ayagala ate mbu biki ng'alaba ndi waggulu nnyo nemugamba wano ngomaze okuba akaggi nemugamba mukwano no tokyala ate evo zange naye kate nina okufuna abalala abatakumanyi kati mwatukange wa jjajja jjajja mukyala jjajja mwami yali jjajja mukyala yali jjajja mwami kubanga yali nanyiri eyo emmotoka naye nga takola ki nga tagivuga kuba yali mukulukulumu kati nga mugende wa jjajja ye nga akumanyi bulungi jasi nzijukira olumu twali kitamidde biki jjajja n'agamba mwe mukola ki eyo agera olyanga embuutu ekutta omuliro nedda just kitamidde lwaki jjajja yabagamba mwe mukola ki nedda just twali tutamidde ne tujja nga tuvudde mu bbaala kati we twayingira oba simanyi kyekyabaawo goloosa kyekyabaawo simanyi nange sijjukira kali natugamba mukola ki neŋŋamba yiri ataani oyo nagamba omanyi ono jjajja wa wano yali annimbanga nga tanga ati ono jjajjaawe yali yandaga amaka gali awo ganeiba amaka malungi mbu weewaabwe nga nimba lumu namala gajja eno biki erisobola gendayo ewaka mbw ate asikaali mbw ate geeti ebisungu amala gakulete mu matuufu mbwe waka asikaali oba yeebase mbwe oba ebisumbuzo tyatamune oba mbutuvuddeyo leeti balinga nga bane nafuna gaayi ono niga nenfuna olubuto ewaawo bagagga nze nali ndaba amaze ekika yali mwana muto kale yali si muto nnyo 25-26 neera nze kuva olwo sifunangako omuntu ali wasiwawejja emyaka te simwagala 35 40 kwenkoma ne 28 awo ekitegeeza gwe oli wansi ku myaka ejange ejange nze ndi wansi nabatuukayo awo mami kedde gwe wabitandika olina emyaka 25 ati gwe oli musajja kubanga gwe oba olina obitandika ng'omanyi olina ssente naye nze mbitandika nga banteekamu akuteekamu goowa no saateekamu gwe mpa gwe tuba tukwataganye naye era newe tunaakwatagana mukwano nga tonnyamba kubanga nze kati nze manyi tulina okwezimba tulina obba nga tulina ssente mu relationship kati bwe tubeerawo nga tolina kyompa mukwano tukita mwe mukyali ku by'okwezimba ebitumutwala bitwala ng'ofa bufikkaliza muntu nze ndiwo okwezimba naye jasiwa ekigaana nera nga nkitasi nze siremera ku kintu wakagala abasajja bameka gwenga gwe kale nga si byalaavu kale nga abaakakuyitamu batono bawere 10 tebawera 6 tebawera eyowala 2 batono eyowala batono jasi ekikulu kinti batono 2 batono no batono osaze ombuzebuze nedda kyoba omanyi abasajja abatono nze sibyangako nabasajja abangi because nze sibiwabudde wendaba mangu awo nti no toli serious neera bwomulabira nti tali serious aba amaze okukamata nedda nomukwana ati kati kyovola mind zange zadda wano buli wendaba nga tota manyira nti toli serious
buli wenda banga okitegeera tola abakyabalya nnyo onga kasula bolinga tata sento manya ali serious nedda mbuza lwaki oli ajja kujja different na serious ayagala beera nawe kibi nenga kati kankweka story by the way mama wange yankubirako ade simu nangamba bichi mwana gwe nina omukazi gwenkola naye because mama wange musawo nina omukazi gwenkola naye musawo ajaja w'abantu nangamba nina omukazi gwenkola naye bichi alina mutabani we yazimba alina sente bichi naye anoonyeza omukazi w'okusitolinga naye abuze mama yalapangira mama wange kati eseje nyinza okugamba omusajja yali mukulukulu myaka emeka 38 35 sakolinde emyaka enaku zino tegikyali amakolo ekikulu kiri nti obaddewo oli obulamu butambula kiriya tewalaba Regina yabeera n'omusajja myaka emeka kati tebali bonna jasi obulamu kasa butambula nga we wabubala nedda siwekiba jasi ekikulu kiri nti muli fine nino buno obulamu oba tolina ssente mukwano ojja bonaabona ze kubuulira naye olaba ne wooba okola mulimu ki gw'olina ssente abantu bajja kuwa kiri nti n'olinamu ssente kyova olaba ne mu kyaki woogendeyo nga tolina ssente bagamba tebatala nakuwa akatebe tebatala nakola ki naye gendeyo ng'ozirina bagamba twaniriza omugenyi gundi ne gundi bebe basoma mu kyaki ate oba olina ssente ate bakuwa n'akatebe ak'emmaaso so that baba bakwanjula abantu bakulabe olemena kubayitako kudduka nga tebakulaba we baba bagaba ebbaasa baba bagala gwa bagisooka abantu nga bakulaba ogijjeyo kati ssente bwebulamu kyala ne mu kyaki babasaba ssente ekiweebwayo katonda simanyi nange gye bakusanga kimona naye manyi kyakatonda ekyo nakirekaawo nga badde nga mamaamu omusajja nga amukufumya yampa omusajja neŋŋamba manyi ekituufu kiri nti kirabika abasajja okitegeera bayaaye biki kambiveyo kansikize mama kyaŋŋambye niyo kirabika mumanyi olaba neera ne mama yali amanyi mama wange neŋŋamba kamalega n'abazadde abaana ate nga kituufu weyaŋŋambira kati nga wenkugambye nga ndi singo nga sirina muntu omaze okukoowa no sekoowa just nali nkoze eki nga nze nsalawo by the way nsalawo ojja n'onkwana nsalawo naye kasita okola bwoti ebintu byesitegeera ekyo kiri nti waliwo ekinfuula bize ekyo nkyebaliza mukama kasita mbeera nfuna akalimu leero enkya mukwano ne wonna nnimba gwamanyi kubanga tebijja kungira nnyo kati omusajja mwatuuka conclusion kibazadde bakkiriziganyizza ababiri buli maama wo alina gwe oli mukwano gwe alina omulenzi kitegeeza family friends beewasizzaamu si bwe kiri omusajja yajja ne twemiitinga yasooka nangamba jangu eno wetu naye nga nze sisobola neŋŋaana kubanza oba onjagala jasi ekyali kifo teyalina waka because already ye alina amaka yazimba alina emmotoka alina business naye talina mwana egy'emyaka musajja najja olwasooka okundaba ne twemiitinga nemulaba najja olwokubiri nemwaniriza bulungi tusanise okulaba ayingira biki yali ejjanga wano ze sikyaza abantu wange we yajja n'ayingira naye nga buli wafuluma akana kungamba bye sayinza okulaba obusoose olwokubiri najja tusana bye nengamba n'omusajja ki ogula lavu y'omuntu naye newoba ogenda toleka yadde n'olunusu olukumi olw'amazzi yakusanganga ku mulimu sirya si waka ewaka gyeyalina okuweerera kati nyakugaa tinataawo wenkugambye ate bakyatukuula nnyo wengende waka ajja kwagala ebyange abiri twale nga tampadde yadde n'ekikumi yali azimba gundi wife material mukwano kati nayitawo wano baali bagaddewo nga naye nze lwedi nasasula ez'amayumba Land Road bali tebabanja nze kwanze nasasula weyayitawo nangamba nasinka kamise kwasaako nayisewo ewuwo nga bakugadde mwala gwe nga bakutaddeko kasiru kati nenjagala omubba amagezi nemugamba naye anti ssente za license koye ng'olabye kwe yakoma nekati ono omusajja ki kekagamo keyaŋŋamba mu ng'olabye kati ate business okola tayagala kulemaza
kasinga yasanga sigirina awo yandikuwadde mukwano kankubulira oba kulidde ozadde otudde obonyebonye akutadde then omulago nasanga kubuza olina omwana ko gwiye akuveeko kakati genda maaso license agamba yaŋŋamba ng'olabye kane mugamba anti nowadays kyalina ssente yandika ku blutik paka naye yakitegeera kwa nange ndiera wonna addamu kunsinikira message nakati era okyali ku blutik yandika ku blutik yakitegeera kuleka ku blutik we nagamba mama wange koye mbwa nti munange abadde akugezesa ne mugamba ezo enkola zaali zadda nze kuno omulembe gw'oliko mukwano olaba osinkana omuntu olunaku olumu okitegeera nakutegeera n'amanya ki ekiddako nti noonaba otambudde booti n'olinya boodi ejja kwetaaga ssente okitegeera wona atuuka ewaka ng'oddugadde ebigera amazzi ogagula buli kintu kya bbeeyi tebikyalinga ebyedda nga ebintu we babyongeza kati so n'ebintu byakyuka mwatabuka si kutabuka yensi kati muli ku ssente siraavu laavu gyeri ebintu byoyogera kati bigundi ssente siraavu moni laavu gyeri kati oli yali akugeza wasuba omusajja w'ebirooto byo ate nga mama oyo amukufunidde nedda mukwano maama si yansalirawo kati maama yagamba kyafutaga nze nali ndi awo ne ŋŋamba singa maama wange yazaala mu basajja bano abagagga bano betulaba singa ndi bulungi wakimugambako nenda saa kimugambako abamba musiza mu maaso agenda kitegeera no tasobola kiraba mama wange ebyo si byabeerako naye singa ndi bulungi kati nze ekyo mama kyataakola saagala kikola saagala ate nange saagala nze nemo kikola mu myaka gyange bwenfuna omusajja kati nganze abasajja bangi abalungi abasobola okunjagala nange bensobola okwagala no abalina ssente gye bali vefu ne batalina naye nga tusobola okwezimba naye ngondaga omutuze wemba mwagala sikwagala nga kati nga bw'oli nsooka ne kubamu ekifaananyi emyaka 2-3 ogenda beera otya tusobola okubeera fena tusobola okwezimba okitegeera because me I can work singa male sobola kukola singa ne wano siriiwo singa tetuliwo wano singa tetulina we tuli okitegeera naye nina wensobola osasula nenkwata emitwalo gyange ameka nenziwaayo nina n'ebintu byensobola oli najja nina wensobola otandikira nemukolako nenfuna 10 kasi that's why nange neetaaga omuntu nga serious ate nga naye alina ku ssente nga tusobola okwatagana bintu bya kubalansinga the boat so oddaawo bw'ate kino kati eno business wagijja muki kola makeup by the story yange ya business eriwet nali nkola wenkugambiddeawo mulokoddawo mukazi yali tampa naye yanyamba n'ampa amagezi omanyi omutakukwatako nga wakatandikayo omukola naye nga takusasula kwaya eva yali aŋŋambanga okyayiga naye mba mukoze business ngaokola omukoze ssente aŋŋamba okyayiga ne ŋŋamba omanyi kambule naye nga lanchi akuwa ne transport naye ati bye byekugamba omulembe ogw'edda abantu bakyaloweza mu mulembe ogw'edda okitegeera nti no ate guno omulembe gwa ssente n'omuntu niwe oba omukozesa ng'ali wuwo niwe oba temukoze niwe mwamukoze funaye akatono si binene nnyo okitegeera naye omusanyusa naye eva omuntu akyayiga kyokka ate wemukola kyokka ate tolina mukozi wemba nayingiga waki tewafuna omukozi nakolera mu bizinesi kazi nze awo nengamba nenvaayo wenavaayo nengende womukyala gyali eyo mukikajjo netandika okukola ewuwe nga nsasula kati weyansasula nga nsebya nze wenayitandika ne bizinesi nga mitwalo 3 neŋŋenda waliwo kakioski ke bali batunda nenkagula nengula obuntu awo obutonotono ngaawo nenteekateekamu temulimu nti no zino nagenda omusajja temulimu musajja neera nange woŋŋamba divine ebintu byonna byokoze okitegeera ebintu byonna byofunye okitegeera wateekamu capital ki mu business sirina kosobola kuga nateekamu capital waati kubanga nagenda nteekamu buteesi wenkola 5 nengula ekyetakisa wenkola 2 nengula ekyetakisa wenkola 3 kitegeera tebyalimu nti ono omusajja ntute out mukudde tebyalimu kwanza sikuula yes nze sikuula nze abasajja bangi bajja divine njagala beera nawe nkuwa miliyoni 2 nkuwa 5 just kwebaka nange neŋŋaana
neŋŋaana nze omutima gwange ogukkiriza ne gusiima omuntu gwembeera naye kasa guba gukwagadde naye ate newe mba nkusiimye nze nondaga nti no kitondiiko saagala kubonaabona eyo mu maaso mu future oba kubonyabonya omwana wange nkuta abasajja bajja nga balina ssente mmeka abalina ssente kwanza abasajja mbasinkanya balina ssente abalungi abagagga bangi ne bagalana kumpasa mu mbeera ewaabwe naye ate nga ndaba waliwo obuzibu kwanza ne wajja n'ompa ssente n'ondabirira otyo okyegera naye ng'olina omukazi omulala okyegera mba amanyi waliwo obuzibu ekyo sikyagala because nkirabyeko nkulidde ne mu famire nga mwekiri nga kubonaabona okitegeera oli ozadde omusajja alina omukazi okitegeera omukazi gwalina mulinamu omwana babeera bonna gwe tasobola n'okwanjula ne waba agenzi wali n'akusanga tasobola namala nakubira essimu nti gundi kati nze saagala disappointinga mama wange saagala disappointinga taata wange disappointinga dda naye mama yakufunira omusajja n'omugoba omusajja gwe yali anfunire twalemagana okwatagana nze saagala bonaabona nze nakitegeera nti wano waliwo okubonaabona omuntu wondagidde nti nate oli mukopi olwo weina agenda ewuwo onaasopanga 15,000 mutwalo nga nago guvudde eri ewala saagala ate yamala nagamba mbwa nti omanyi kati eno business twatupulaninga oba olina ogijjawo wano wangi mukwano mbunjijjawo ngitwala ewuwo ewaka gwolaba kijja ewuwo ewaliyo bakasoba bagenda okujja bunju bwe yali agamba bwe yali aŋŋambye nze nagamba ono yali ayagala kufuula housewife neera so bantu bangi balina business bakola naye nga bali mu maka bafumba bali bulungi ate kati ye yali adoza afunyemu kali okutya abasajja bajja kukwaniriro nga tamanyi kankole niwe nabeera n'omukazi ng'ali waka okwenda ffe nga ffefe abasalawo neera omukazi waaba akwagadde n'atayenda muwenga ekitiibwa anti osobola omumanya nze simanyi oba n'abalawe bakola naye nze wemba nkukyayo oba nga nnyenda nkulaga sikweka because nze ndi open love yange eri open so business ene eruddawo Salama Road bagitani Divine okola biki kola makeup n'enviiri okay nakusanga ku video shoot yemu okola ebintu bino ebya makeup biki ate ngenda okulaba gwera buli mukuba vaccine ate ekyo bigatta otya the director instead of singers nkola makeup because nabakolako makeup then bangamba mbere mukko because waliwo akale abaaliwo bali tebasobola kukola kenali ngendo kwa kwanda banze yasikanga omuyimbi kati nga bagala omuntu abeere tough asiko omuyimbi otegera nga bagala kale ekintu kiriwo ekityo ate nga bali tebakisobola naye nga ekifuga oli mukozi wa makeup ku bayimbi nze nkola makeup ku bayimbi kibi wakakolako makeup bangi abamu sibajjukira nga mpaayoko akati bangi video nyingi okujja kwonga omuntu agenze ku TikTok yange muliwo video nga ki njagala abantu basooka bategeere nti ekintu kyokola kireeweere video nga ki zenkoze nakolako ku luyimba lwa Rema tonight okay nenkola ku Pure Pounds luli style Ngalina John Black avakoro twali olulala luno lwali ku TikTok anti nze olumu n'amanya mbasiga amanyi ngenda nenkola bukozi waliwo yo birthday okay. Then Nantongo Karo Nantongo okay ne Gundiani abasajja abagoba n'abasajja gye bali kugeza Mudra, John Black, Bafana, Ziani, Chosen Brady, Daddy Andre, Bunch. Ne Daddy Andre ali omo. Chicho singa kumanya ku Daddy Andre. Ngose sei. Chokumbule betumanyi byomanyi. Simanyi nenga jasi. Kyemanyi muntu ali fani ate nnyo. Kale abakazi tuli bimuli. Kati bimusikiriza nnyo. Abakazi tuli bimisobola omusikiriza naye ate nga si byabeerako ennyini newogera okulaba jasi kimugwira bugwiragaike kimulinaga akakinoge gwe yakunoga no ati banogayagala bayirayo kankubulire n'ekirala abantu asinga bagamba abantu babeera mu industry bayaaye bavikisini bayaaye no si bwe kiri ayagala gwe bakolako obuyaaye gwe balya otegera si buli abeera mu video ntino bamulya si buli abeera mu industry ntino yeegaba
ayagala ne bayomba ekisajja ekyo kyandi abannange gwaba ayagadde tebakaka nze nkozeko nabanyi bibanji ba Eddie Kenzo bani bonna naye tebakaka tewali akaka naye ng'ekibatu kyo bakiwanika no tebakiwanika olumu n'abawala bennyini bwe babeetega nagamba ono nina omwetega ono alina okundya osegera naye ate ekisinga okubeera obuzibu kyebadde basubira si kyebasangayo oli amulya bulungi namala amugamba genda ne transport nga gwamwetaddemu ekisinga obaluma kyekyo kwe kuvayo ne baleekaana kirabika naye ate nga nze sina muyimbi yali gwe nali mbadde naye omuyimbi takulyangako n'omuyimbi oliriddwa bakitu kikaki businessman nze mbeera n'abantu nga bali out ne industry nga tebabiriimu nnyo ate nabo ne bagamba mbu ate tebanzikiririzaamu naye ate nze togenda kuŋŋamba divine lekeraawo okukola naye ate nga mu industry mwenja ssente ezisasula rent ezimbeezaawo kwa nze yeetusaako buli kimu sina boyfriend sina ki sina maama tata wange mama wange jayi naye saagala musima kwani n'abato bange taata wange yafa kati nina okwebeezaawo nze ŋŋanzi kati togenda kujja ate oŋŋambe divine lekeraawo okukola nga tolina kyondaze nti okyengenda obbanga nyingi ssente zembadde nfuna ntino ŋŋenda sigala nga nzifuna awo nkutegeera me understand you naye kakati ogambe tolina boyfriend tolina ki gundi embeera y'obuntu ezze kuba ezijjanga kati olwokola otya si kati osooka esaana n'obigoba si nga naye sibadde nali mbaddeko naye ate nga sibbanga kati embeera y'obutugeze kati sanze embeera nti wali music nensanyukamu nenfinga bulungi naye ate nga sigaba nti ono simwetaaga wabajja ali nga ali serious wendi as long as byenjogeddeko ababiri ate as long as byenjogeddeko ababiri na sikirina buzibu okola makeup wali okozeko makeup ku muntu n'akutawaanya basumbuwa naye nze sibifaako as long as siegwa agenda okunsasula ate as long as oba mugenda kumpa sente zange nze newonsumbuwa nga waka wange gwenkoze yoyo director agenda okukwata oba kwankola photoshoot weddings biki agenda bonna abakuli maaso nti obalaba kyekyo nze nkuta attitude nomalako nayo n'abayimba olafunyeko obuzibona mu makeup ngaokola makeup ali mufunyeeko olw'okutambula ekiro kuba batubeeza nnyo okutambula ekiro naye tetulina kyakukola kuba tulina okukola nagwa mu babbi ne bankuba ne babbaketi yange nabufunira ddala neŋŋenda nalwala jaseeyayo bankuba asobola kaaba wali ebintu mubayirayo mu bulamu ng'olina obimiti gaali gasajja baali ku budde nakibuuka mangu naawe namugwamu magwanga nalinnya wa booda namujja naawe okumpi awo ebuziga yanvuga namvuga ndaba ate mugambye ngenda nate tukwa naye kyakola nate nga sinaba kugenda nga njagala soka teekayo kit ndaba ate anzikiriza ekigende kansanga mugamba lwaki okukkirira kumbe we nakyogerera bwe nti waliwo abalala bandaba nga nninya bajjira emabega nga bavuga mpola nga tebataddeeko yadde n'amataala ne bankuba nawulira eŋŋumi kuntugako nze neŋŋamba ni wano ŋŋenda kufa neŋŋamba kaneefiisa nze neezirisa ne balowooza nfudde kumbe ni kwalaali nengwa n'ekigo nno nava ku boda paka wago neŋŋamba it's okay kasa nkyali mulamu ebyembi bisekebwa it's bad by the way wasalawo weezirise nze nafa najjukira firimu kuva edda naye ndaba firimu naye jasobe nakola sikyazirako omanyi omubeera mu ddenja obwongo olowooza mangu olyolezaako ebaya waggulu abaana bantuga nendaba nga ndaba abantu ba white bayita mu maaso naye ngamba nno ntandise okufa ebya siriyasi buli kimu ne bakitwala buli kimu nali mbibawadde naye oba kiki simanyi oba lwakibakutekamu fiyo oleme bagoberera naye ate naye sisobola ayinza nsobola oyinza okukuba enduulu yo nali nsobola naye ate we nali bali abayembe we bankubira mbu waliwo asikali wa mmundu ye kasafulumya emmundu bwoti esasi gwerikwata oba gwakuba enduulu oba nagendako bayira kwajika naye nkyalimu okutya nengenda ku bikoma ebiri awo okumpi awo
Nenkokona omusajja n'angamba mwe babbi vaawo awo najja n'adaba n'angamba naye nga bakubye nnyo kwa nali nvaamu omusaayi n'angamba mwe babbi muvaavavaawo ku geeti n'angamba nfudde waliwo omulalu eyayayita omulalu nno nga tategeera n'angamba amajjangu tugende ne mugamba yali mulalu be nagenda nabo because nali mbakola ku gundi Jowiranda Jowiranda awo wasulawo waggulu nengendayo kati we nagendayo kwa gye twali tushootingidde ng'ate tulina okuddayo nsange baliko abali banzibye nga sikyalina yadde n'ekikumi ekitegeera nga tulina okuddayo nsange bembadde nabo kati nenkola ki nengenda we nagenda omulalu yamperekerako ne tulinya boda nengenda Jowiranda n'avaayo nakoya abadirector be nali nkoze nabo nomudaye wa Jowiranda ne mumugamba tiwayi ebintu bitabuse kwati kwa tutamba yadde n'ekikumi n'asasula transport bali banzibe kakati tubale tukyali ku kwatisiza omusajja ogambye omusajja waaba ali eyo ng'ali redde ng'oredde kati siru yaddako wadde mbava gino omaze ebbanga ndudde nnaku 2-3 nzoredde neera engeri gye saabi sibikoze nnyo neera I think kyalinira virgin omaze ebbanga ngaki ndudde just now weeks 2-3 like aya siru eba ekomyewo gwe muli oba weewulira otya ti nze neewulira ninga nadda butoye jjukira buli weweegabaagaba ennyo enyenye okula ofukanga mafiya katokyatya n'abantu naye kati olaba nakulabye nenkutya kale otandika n'owulira ensonyi ku bantu kati owulya waddawo naddawo kati gwe mufunira ekisajja ki nze njagala omuntu ng'ali serious ate ng'alina future oba tolina future mukwano wadde tamalaako nekasaba future kumalako ze sika ogenda osasulira abaana bange school fees okumalako sika ogenda okundiisa nze byo tebinkwatako ate njagala omuntu ng'ali serious ng'ayagala amuzaalira kuba ndaba n'okuzaalira omwana omulungi omwana tulina omulabya alina osomera amasomero g'ebbeeyi okitegeera tolina yadde omwana sifunako nalobuto kati bwoli omusajja bw'anaabula gweweetaaga ebintu ng'obwira butyo nga tozaddeyo yadde akaana tewali buzibu mu kifo kyozaawo omwana w'okubonaabo nja kubeerawo ddayo oli omulenzi eyakulira ewa jjajjaawe talina makulu katonda yannyamba no nandisappointing katonda alina engeri gyakulamu ebintu bye oli naaba nga muyaaye naye ate ng'akuyamba otegeera naye ng'akuwa okumalako yali amalako ate oyo naye sibimanyi wali bakulya gafula foa kanagweramu eyo naye sibimanyi ate neera nze naye tetwabeerako nnyo yali king mirundi ng'ebiri tetwabeera namugwamu mangu katonda yennyini yeyamuntaza kuba nze nagezaako okubakubayo obusimusimu jjukira nali siina mulimu obitegeera awo nga tolina byakukola naye kali katonda yenyamba nafuna ebyokukola oli ne wajja ng'ali serious naye kasandaba serious yajja ng'ali serious ayagala okuzima mama yakufunira wamugoba olwa ssente saamugoba lwa ssente jasi naye yandaga tali serious kati naabeera ntya naawe nga ne license wenkolera wotanteramu yadde n'ekikumi tosobola musasula oba yadde n'okawakabu akulekere ng'akameeza kati kankubulira akameeza kannyamba okuzzaawo obusente bwawe bwentaddemu bwemenyekedde ndeeta ebintu byange byonooneke zino mashini zoonooneka mwifo ky'okulowooza oba bagambe wakiri gwe jjangu otuule ewaka tuleete omukozi agira akole nga twongeremu n'okwongeramu tukole ekintu eky'amaanyi ate nga mamba obbize ewaka wali abantu abataseesenga kyokka nga bakulu mama oto yakubalira bulungi jasiteeka bambi teyayogera naye omanyi bino ebintu kyobabagamba biba byakugezaako omuntu olina osooka okugezaako n'olaba kati olaba nga kiganye tokaaka nze sikaka kyova olaba nkyaliwo nga ndisinga wali okozeeko omuntu makeup n'akubba mu bayimbi banzibye bemmanja bangi banzibye no abayimbi omu gwe nakola yabula yagenda simanyi naye ng'akimanyi wamukozeeko alina okusasula yagenda simanyi n'ayitamu omulala baali ba director nga oli yamugambye ssente
ate tukakusati mbu ate nazikozeseza biti biki omanyi nkoze kino n'atansasula nekitwala ize naye ate byewabikola nga Eva nkolera gwe sikina mbuze naye ate akoolumu ako kannuma nnyo akoolumu wamfunye nga baida we otegeera sikirinaamu buzibu nzize nenkola ziro nga zogenda kunsasula muyimbi ki yayitamu ekikumyaddu maisa akwogera amanya g'abantu si kirungi okumye bizinesi muna ayita omumanyi ayinza okujja olwo ate nangamba nkubisaamu emirundi 3 ku ssente ze wansaba ate bazijjowa abawala abali eyo bakati gwe nkulaba oli mu bizinesi yo okyali mu myaka mito supu okyali mwakwamama otandisa okwegaana abalenzi ku myaka emito giti oyagala obikole nga ate oli mufumbo no si wekiri sibeegaana naye just njagala tubeere ffena serious ofunemu nange nfunemu naye ebintu byokuwestinga time buli wembeera naawe enkaddiwa onsikambula onzize eno chansi ziggwawo ondabisalabisa buli omu ategedde mbu ate gundi yandimu ate tofa yadde n'ekikumi tonyamba ate wenyendako owulira bubi ate gigadde osasula landiroodi nina okwebeezaawo kati ekyo tukiyite kitya kuwestinga budde ebintu byedda nze byanyumiranga oba oli omuwadde oba tomuwadde ye laavu ate ebintu byedda abantu bali tebalowooza nnyo ku future bali tebalina future nnyo gye balowoozaako ate edda abantu bali kati mama yazimbanga ennyumba oba taatawo nga nnene n'owasiza muli omwana nawe n'ozaala ne mujja oba omusajja kasita omusiimye okitegeera naye kati ennaku zino mukwano mama akuzaalidde mu muzigo okitegeera ate naawe oddemu ozaalire mu muzigo oba temumuzaalidde mu muzigo otutta akaana ewaka mwena muli eri mulinga obwana 6 omwana alese mwana munne kyokka mulimu abalenzi mwena musula mu lumu yeemu ekyo ebyekisiru sibyagala nze njagala kyusa ku bulamu kitegeera anyway tujja kuba tukweyongeza otubuulire kuba kati video shoot nja kubeera kuziwera nga nkulabako kuba nze ekisinga bamanyi okumpita ku video shoots ezo nembeerayo mpolampola bwentyo nembala byemukola nendaba nti katono omuwala agenze n'omuyimbi ono agenze ne dansa gundi ogenda biraba babikola naye nga nze sirimu because nze bayire nze simanyi ne lwaki abantu bantya kyebala ndisinga abasajja bantya nze kubuli amazima tosobola kikkiriza ati tosobola simanyi nange kati ki ekimbeezaawo nga ndisingo wabuliddeyo mutalisiyasabadisappointinga bakulimira oyakulira mu muzigo mu nyumba ya jjajjaawe noono gwe baakufunira n'omweragirako bakulimira ebyo naye byali byaddanga ati ati bakulimanga ebintu ne bijja mu maaso paka kati bakulima oba oyagala oneesibeko kati olaba lwaki oli singo kati lwaki ndi singo jasa abasajja tebali serious balowooza divine wabbeeyi divine yeti nga tusobotegeeragana tusobola okukwatagana naye obanga naye atoli siriya nga tota ebintu ebyo tota gweoyagala olusosezo tonampa gwenza ate otandika olyezange kati lwaki oyagala gosooka oli tugire tubalansinge ate ate awo wetugambira mba neetunze kuba mba nkuwadde nawe mompa kaze njagala ompe nga weyagalire waba tusibye ebyo kati nze mpa tuyisewo ebbanga nange nkuwe kati olaba nze nkubuulire kino nkigamba kuba nali nkikoze nako gwe nali nkikoledde kyemanyi gyali nze woba onjagadde nga nange nkwagadde because I can hustle, I can get little naye ate zinsanyusa nemfiringa like I have nemba sina nze tosobola kumanya kuba sisabiza seewola siwola nera tewali ammanja nera ndi odi muwanga omwezi tegunabatandika naye nze wemba nkwagadde aziro nga zobadde ondaga onsupportinga ffena tusobola ffena tusobola balansinga the bot tusobola okukola kino leeta kino zera ndi olitasobola tugoba mu nnyumba nkwata ssenne ogamba bebi nnawo zino olinawo meka tusasule bebi ndeese kino nze ngendako ne mukatale by the way nengula ebintu nenga bebi nkugulidde bino tubeerewo nga tugira paka wetufuna naye ate munayo olaba okola ebintu ebyo bano bagayi basiru tebapiikinga yabagamba omuntu gwenfunye mama alina ssente natandika ate okuwanga abalanga gwetakuwa awo wenkuteera nze sikakalaavu wali mungeri okubanga owuliranga awozeraavu nze mba ndabanga akase kubanga togenda kunkuba nnyo laavu
ngate tewali nnyo kiddaka ate nga nze mind zange ziri ku future because nga inagambye saagala kola ekintu kyekimu nze njaga family yange ekyukemu ate nkyuse ne family yange yennyini Divine wano tulaga tugenda kufa mugenda kufa kuba kati bwe mba mulimu ebyo ate agenda okubawasa bawala mudda ate kati buzibu kyawo bwe bankozi oyagala nze nkuwe nga tonnamba ate oyagala twevu ate olaba lokokawala kule bye bakola ebyo nokombya paka nga bamaze tugatta nze ndi mulokole naye ate sisaba nnyo kiri awo aisweya naye ate nga omutima omulungi ngulina sibba siri muyaaye ekitegeera nze okukwata ssente nenziwayo mu kyaki nze mpita ayita mu tawuni ne kati nva waayo owaliwo obugwe mpisekawo mu tawuni nemwayo obusente bwe mbadde nnina mpa abo abali mu tawuni abalaga nti bali mu mbeera embi naye mu kyaki ndwawo kiki kyakuleeta okugamba nti kati kyawa sente mu kyaki kale kyandeetera okunyiiza nze omukazi yanjigiriza enviiri oba gye nali mbeera yali mulokole nga wa ddiini nnyo ng'asaba nange n'atekamu neddiini nga nsaba nga ngenda n'ensaba ebityo ebyo naye nga ndyasibya amaanyi kwanze bali bakinkaka ebintu byosaba nsaba naye ate nga sibiri ebyokugira abalokole abo wobeera naye oyinza okufa enjala ate omulokole wobeera naye atalina ssente ko abasinga tebalina kyekituufu katonda yabawamba tebaagala kukola mbu katonda ajja kugabirira balinze babawo ebigoye ebikadde ebintu ebikadde aise so wobeera nabo obeera n'omusajja nga baba talina amagamba leero tusibe wiiki mulya kyaggulo chapati n'eryenvu aba talina amu naawe chapati n'eryenvu mbu tusibe wiiki buli lunaku bye mulya olweggula ate kati nze saagala nnyo ebintu ebyo katonda talina we yagamba nti naate musiibe wengenda okubawa omukisa jasikola obulungi that's why abantu abakola ebibi ate bo bajja genda mu ggulu ate bo bajja kubeera bulungi paka ate nga bakola ebimu ebyo ebibi bafunemu nnyo aba akola ebibi naye ate ng'alabirira abali obubi naye ate nga ssente azijja mu bibi naye gweolina ssente nalabirira abantu abali obubi naye gweolina ssente naye ate tolina gwowa oyita n'abali ku kkubo n'ogamba abo oyo mulamu mwifo kyogenda mu kyaki asabe mu kyaki mwana ajja ssente ate nga mulwadde ebintu byeddiini bino bayina perspective ye kati neeyo yiyo nze eno yange naye ate ekisigamba ti eddiini libi nze ndi mulokole nno bambatiza n'okumalaza juzijuzi nsa ongendayo olumunamu naye ate si byampaka si byakukaka katonda wooli asobola okubulesingira osobola omusaba n'awulira talina we yagambye nti osobola ogende mu kyaki bweti ne bweti oweeyo ekiweebwayo nti nowogenda okufuna omukisa nno fulaba okyawangaala nze nina owangaala paka ate wemala ozaala omuntu omutuufu alina future oli wa makeup ndi wa makeup okoze ku bayimbi ku lutalo lwa Shiba ne Spice owagirani ebyo sera bingira mukozi bonna ngendayo ku gundi zaabwe kuzishuuti bampita ate mulimu omukambwe saagala ojatuuka wali bampisa nziza okukola amamba oyo ddayo olimu omukambwe naye ng'omanyi nti mukambwe ndeka saagala luzinga kali mukambwe obutegedde akulagirawo attitude muka onatuuka ku lawundi kuba bonna oyita wano otuuka onawe wayita wano otuuka naye ona asebeyo ku lawundi mukambwe olaba wenfuna akalimu awo ng'ate kaliko ssente kuba abaana abo munaye babateekamu nnyo ssente n'embuluuzi nga kikobo nga buyinza okumbeezawo mu single life yange nkumala ebbanga kasooka tukwerekereze tujja kudda naye nga ngenda bagamba tuli ku divine bagitani divine makeup divine beauty makeup saloon siwe kiri wano ku Salama Road nga tonatuuka kujja live wakati wajja live ne Moonlight Bar awo makati awo woba ojja omwana akoleko akola ku bantu bangi makeup abayimbi n'abagole bonna n'abasajja Alicia singo oyagala owasa nga naye ayitika mangu bambi tojja kukolako ng'olina omukazi kubanga ojatuuka wano ate agala okwana naawo ndaba
ate n'abaana bange balaba benkola nabo ayizo yitika mangu ate n'atwonoonera kwajukira bizinesi nze nina osembeza buli omu oba mukazi wo oba bbaawo kalisaga nze yinga kiva nagambye sigenda funa musajja nga mufumbo because nkola bizinesi oli yategeera nti no divine yayagala mukazi bba wange okitegeera ajja efulenga z'okumpagira kumba ndeeseze andeetedde leka mukwane olaba tukuze ewammwe nga fese tunula kyanaggwe saagala abasajja balina abakazi njaga musajja nga wange I still have future nkyali as long as banze mukazi we abalala sikiina bubuzo because ekyo kya bulijjo nange kenyini nsobola okuba nga ndyawo nga webimanyi ebyo bibaawo nga accidentally by the way kati so as long as nze mukazi we nzewa gwoli mumaka byakoze ebbali yamanyi wanaawe oyinza oyitika n'obikola ebbali kale nze neefuga ndibendola tofaanana kuba mubeefuga neefuga esookera ddala si wanyenyenye nnyo abasajja batalina makulu era mubeeramu omunayo gwogamba yakwokalya taliiyo okimanyi ebbanga ly'emiitinzi abantu ly'emiitinzi abayimbi emiitinzi abantu bebegomba miitinzi ebawona baani banisina gwe neegomba as long as oba ondaze nze oli serious olina future olina amakulu toli mukopi okitegeera awo tusobola okukwatagana tintabula nze ne oba oli otya naye ng'oli mukopi saagala kumanya amiina tunaddamu kale